وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد tubaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyi matenda amajjufu atukomezaawo nate okubanga tubaako nekitujjukanya ku ddiini yaffe y'Obuisiraamu. Tusaba Mukama Katonda w'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala ayongere okubanga tutegeeza eddiini ye, atatuwe emitima egigoberera ebyo tuba tuyize era abayize ne bassa mu nkola. Allahumma ya rabbi amin. Amajje n'eddoboozi nga muganda wange bwagambye Manyomoru Sulaiman Kasule. Lunaku lwa Sande saa 8 mpaka saa 10 amwana otuba mu programu da'wa naye nga omusomo omukulu oguli wansi wa da'wa gutambula nagwo wetibwa mawdu'u ilmu al-fara'id, ilmu ekwatagana n'ebyobusika. Wali ofiiriddwako, osuubira okufiirwa, osuubira okufa, biki by'oteekeddwa okugoberera nga bw'olaba mu bulamu nti olina ebintu by'ogoberera nga wooli. Ndooki n'oluvannyuma lw'okufa waliwo ebigobererwa, biki emitendera ki egiteekeddwa okugobererwa. Ebintu byonna tumala gakwata bukwasi bwe tutyo, wabula tulinako emitendera ku buli sekita yonna bwe tuba tulaze. Kya buvunaanyizibwa omuntu okubuuza ekiba kirakisa okuba nga kikolebwa nekikolebwa ng'omaze kubuuza. Nga bw'olaba otayinza kuyingirira bizinensi okuleka ng'omaze kugikolako research n'omanya nti bizinensi eno efuna bweti, bizinensi eno loosi zayo ziri wano, oba n'ogamba nti bizinensi efuna kiralu nga bwe mugamba mbeera efaanako bwetyo. Ne ku lw'ensonga eyo mukkirize baganda baffe mwenna batuwuliriza, aye tubeere nga insha Allah olunaku olwaleero tugenda kuba ati nga twejjukanya seeka ndaba obudde butambudde. Naye kantandike n'akalowoozo kano nga bulijjo. Bulijjo tuba nekyetujjukanya nakyo nga tunda bagenda mu bulango. Olwaleero ekyokujjukanya kikubo kyaffe oba ekyokuyiga kyaffe nga tunaba kutandika omusomo gwaffe mu butongole. Ng'abantu tulina ebintu bingi bye tukola. Ebimu ku byo tebisanyusa eri abamu, ebimu ku byo tebisanyusa eri bonna, ebimu ku byo tebisanyusa wonna. Ne ku lw'ensonga eyo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama omwali tugoberera enjigiriza y'Obusiraamu, Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama bwe yali atuyigiriza ng'ayigiriza abo baatukulembera naffe be tujjako, yabagamba nti man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman aw kama qala sallallahu alayhi wasallam. Nabbi yatugamba n'agamba nti abange gwe wenna mpuliriza mu kaseera kali yali agamba bali abaaliwo omwali basahaba ba Abubakari, omwali ba Umaru radiyallahu ta'ala anhum, omwali abasigadde bonna basahaba abamaanyi n'abo okusinzira mu madaala gaabwe. N'abaga nti abange omuntu yenna alabanga ekibi ku mmwe, man ra'a minkum munkara, yenna alabanga ekibi mu mmwe falyughayyirhu biyadihi, aleme kukireka nga kigenderera. Aleme kukireka nga kigenderera. Kino nno kitulaga ebibi bingi, ebintu bingi birimu emiteeko okusinziira ku hadithi eno nga tunaba tugimazeeyo. Natuga nti man ra'a minkum munkara, oyo omukummwe bw'abanga alabye ekintu kyonna ekitamwa, ekintu kyonna ekinyiiza, ekintu kyonna ekinakuwaza, ekintu kyonna ekibi, falyughayyirhu biyadihi, gwe kikakasa nti kibi, ghayyirhu biyadika yani ziruhu, kijjeewo ng'okozesa omukono gwo. Ekyo ekijjisibwawo n'omukono kitegeeza waliwo ebibi nga bijjisibwawo n'omukono gwo. Mu kusooka nja kusooka nkubuliko ebimu ku byo. Osobola okutambula ng'oyita mu kkubo n'osanga omuntu nga yafujjizza wali eddusu eddene ekyamu, oba yakolondodde wali okukolondodde ogunene, oba yanyizizza mu kkubo. Abantu balina nsonyi sheekh, muntu mukulu omanyi Zuhair ibn Abi Salma yayogera ebigambo n'agamba ntara min samiti laka mu'jibin, kati nze sijja kukozesa ekinaga tara kabirun laka mu'jibin. Olaba omuntu nga mukulu, obukulu n'obw'omuntu myaka 15 okudda waggulu. Olaba omuntu nga mukulu
nga omanyi nti ategeera kubanga buli mukulu gwolaba omusuubira okuba nti ategeera nga gwe bwokola ki bw'otegeera kyaka nti tara nze nkyusiza ebigambo bya Zuhair ibn Abi Sulma nembireeta ku mbivuga ku mawduu gyendiko gyengezaako okulaba nga twetanga kyokwiga kyaffe ky'olwaleero agambye tara kabirin au rajulin tara kabirin laka mu'jibin au tara kabiran laka mu'jibin olaba omukulu nakwewuunyisa n'omwewuunya mu bintu bingi okitegedde naye omuntu oyo tosobola kumwewuunya okuggyako nga tomanyi kikyali omuntu yenna akwewuunyisa nga tomanyi ebiseera ebisinga bw'oba tonamanya kikyali waliwo okwewuunya kwa mirundi ebiri waliwo okwewuunya okuli positive n'okuli negative okwewuunya okuli positive tekusobola okuba positive kubaawo nga tonamanya muntu oyo kikyali mulaba musirise buli kimu okyagala buno neewuunyisa embeera zeegomba okyagedde naye okuli negative kuyenda okujja ziyadatuhu au naksuhu fi takallumi mulinda ayogere ekinamuvaamu bwe kiti kasi tunawulira nga kiwunya ekivundu lwojja okumanya nti wamma obwedda kiwowongole ziyadatuhu au naksuhu kati ekirala bwe tuba tukula tumana abantu abakulu batuyigiriza empisa nga tutudde mu bantu olaba omwana azze oba omuntu mukulu azze watudde waliwo abamukulu abamusinga n'atuula n'asitama n'awanika amagulu kati ng'omanya nti ziyadatuhu au naksuhu fi takallumin omulinzi amaze okukola kyakoze ng'olaba tekikoleka wakikoledde awulidde ali mu bantu n'omuteekulula vaawo okugende weetaawuluze oli mu bantu oba oyagala kufujja genda obeewo ofujja nga nona omuyise tajja kunakuwalako ebyo by'ofujjiza tajja kunakuwala kuba waliwo ensi emu gye mpulira wano nti okuwanda obuwanzi mu kkubo kikusibisa mu kkomera oba okutanza kati lwaki olinda ebyo kitegeeza nti kibi olaba kitadde mu mateeka agokumawo omuntu bamukwasisa empisa lwa mpaka kitegeeza ate eddiini yakikuyigiriza dde oteekeddwa kibwe naddala ggwe omusiraamu n'atali kuba zino empisa waliwo ze tugatta nga tezaawula mu ddiini otegedde bulungi omuntu okuwanda mu kkubo okunyiza mu kkubo okukolondola mu kkubo bannaye tubyegendereze ebintu ebyo bikyamu si birungi oba okussa empitambi abantu we bayita oba okufuka omusulo wonna abantu we bayita nga abantu beeyambisa babawummulirawo toyonoonawo man raa minkum munkara nabbi atugambye nti yenna abalabye ekikyamu akiggisewo muki omukono gwe osanze empitambi olwo yagitaddewo ekirungi either osobola ogyejjawo gyejjeewo naddala nga abantu bawummulirawo oba osobola okugibikkako uleeta enfuufu oba omusenyu okole ki ogibikke anajja aleme kunakuwazibwa waliwo omuntu nga bw'alaba ku bintu ebifaanako bwe biti asesema aluzinga appetite emmeeme efa na buli kintu kyonna kyonna kisobola okuba nga kwegamba kimuvaako okutabanguka kyesonyiwe ekintu ekyo then n'agamba nti asoose na mukono gwe mpati byonna byenjogeddeko ebisinga obungi ebimu obigisawo omukono waliwo ne bukyetaagisa ng'olina kuba ku mbooko gamba ng'omwana myaka 15 ng'olaba amagezi gaganya okujja oleeta ku mbooko n'omukola ki nga Nabbi yatugamba mwana alina empisa embi tasaala tayagala kusaala mukwate omugunjule yagamba nti murru awladakum bisalaati wahum abnau 20 abaana bammwe abnau 7 mubalagire okubanga basaala nga balina emyaka 7 wadribuhum bi10 bwe baweza emyaka 10 mukwate ku mbooko kati kyombuzi ate owe 15 kuba yaba ate yatuuka dda balina okubwa kubanga omwana waliwo lwatukisa nga takyawulira by'omugamba ng'olina kukwata ku mbooko mutaka w'embuya twamuyita mutaka w'embuya kyava agamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi eyo n'ayogera n'atugamba nti au madha au bilisanihi falghayru biyadihi fa in lam yastati' bw'aba tasobodde nakukozesa mukono fa bilisanihi kozesa olulimi okukozesa olulimi kwe kutya tagambye nti kwata olulimi luno ogenda okombewo biri bibayiye wali nedda wabula osobola okulagira osobola okugaana osobola okuziyiza ngabo exactly bannange omuntu ayonoona wano please lekeraawo bannange gundi gwe tokola kintu ekyo vaawo ogenda okikolere wali ewalala wano bakolawo bwe bati mu mbeera efaanako bwetu al amru wannahayi kaman yajuzu wal istihsan min babi awla n'okuba nga toyogera mu mbeera ey'okulongoosa kyekisinga obulungi n'olwekyo mu mbeera efaanako bwekyo n'olulimi lwo lukola
waluto tasobola kukosa na mukono gwo naye ng'olina kukigaana bugaanyi oba okukiragira oba okwadvisinga advice ennungi. N'agamba nti fa in lam yastati, waliwo okubanga wonnange tojja kusobola kyogerako era tojja kusobola kyejjawo nga wona ebiwuna byonna nga biriko obuzibu gy'oli either. N'agamba nti fa biqalbihi, bw'obanga ebibiri ebikulembedde kitegeeza ebyo bibi bya mirundi esatu waliwo kyolina okwogerako, waliwo nga muze bannanga balekeraawo, bannanga akola bwati lekeraawo, bannanga avuma bibi bwati lekeraawo, embeera efaanako bwetyo. N'ekisembero n'agamba nti fa illam yastati, ebibiri byonna bw'oto bisembedde fa biqalbihi, kozesa omutima gwo. Naye n'asembayo ng'agamba kukakakulizaako naye wadhalika adhafu al-iman. Bw'oba biri ebisatu biri steps zonna zikulemeredde awamu n'okubanga obadde n'obusobozi obuzikola dhalika bw'osirika obusirisi adhafu al-iman. Bw'ogamba nti ekintu ekyo nkitamwa sikyagala naye sinanyi sijja kyogerako ate sijja kijjawo n'okitamwa butama naye nga maadhalika olina obusobozi obwo buba bunafu bwabukkiriza mu mbeera efaanako. N'olwekyo njagala okukubiriza baganda baffe, waliwo public toilets, waliwo public places, ebintu byonna byonna ebyo bwe tuba tugendamu, bw'oba toilet gikozese ogereke nga nnyonjo, ekkubo likozesebwa abantu bangi si gwe. Kale bwe kaba kakumu nga gwakagendamu gwe weka wandulamu nze nkutadde ati ŋŋambye kati yajja kwenoonya bwe kiba nga ddala kubanga bwa tosobola kuwanda mu buliri bwe bw'osulamu bw'omu nogamba nti kampande muno oba kaŋŋende muno oba kanfuke muno. Then ne wali ewakozesebwa abangi nga gwe bw'otabyagala weeteeke mu ngatto z'oli omulala anaabisanga ng'obikoze, oba weeteeke mu ngatto g'oli singa obadde ggwe nga gwogenda okubisanga nga yabikoze wali badde owulira otya. Buli kyogenda okukola weegezeeko ggwe kennyini, kimpulira ntya, kibulikika kitya nga nze mpulidde bulungi. Olabye omwana azanyira ku baana b'abantu mugambeko, yogera omugambe. Olabye omwana akola empisa embi avuma awemula akola ki, mugambeko. Dhalika al-amru bin-nahyi, al-amru bil-ma'ruf wan-nahyi anil munkar. Ezo empisa ziteekeddwa okutambuliramu. Naam. Barakallahu fikum. Ekyokwebulira kyaffe olunaku olwaleero tusaba Allah atugase nakyo biidhinillahi ta'ala. Katubeere nga tukomawo ate oba oliawo twongereze we twakoma omulundi ogwaggwa biidhinillahi. هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب Tenda munyaka tunyeze mu Radio Bilal omukowezeewo program ya dawa dakiika 56 ezakayita ku ssaawa 8 gw'emisana olwaleero nnaku lwa Sande 18 Rabiul Awwal omwaka 2043. Naam Seeka nga tukomyewo. Naam Sheikh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda kubanga tutandika omusomo gwaffe okuva ddala we twakoma. Omulundi ogwaggwa nkakasanga twasamalizinga nga tutunuulira abasika. Twatunuulira abasika okusinziira ku miteeko gy'obusika. Twatunuulira abasika bano engeri gye batemwatemwamu okusinziira ku miteeko gyaki gy'ebyobusika. Emiteeko gy'ebyobusika twagibagamba ku mulundi guli, twagamba giri ebiri egiri genuine. Twagamba waliwo obusika obutaliiko komo nga tebulina kigero, noba te obusika nga bulina ekkomo nga buliko n'omugabo omugereteeketeeke omugereke. Abo abasika bonna muli ogwaggwa ne tubanalayizinga buli omu wa gye bagwa mu biteeko ebiri. Era ne tugamba tuwuliza omulungi nti abasika bano basobola okuva mu bifo bya mirundi 3. Twagamba abasika okusookera ddala basobola okuva
mwe bayita ashabul furudi abantu abalina emigabo mu family omwo mulimu abantu abalina emigabo nga Allah yabawa obamanyi otekedde okubamanya tugamba mu family omwo mulimu abantu nga basika naye nga omugabo gwabwe tegugerageranyiziddwa si mukomeke nga balina emigabo mu maali y'omugenzi naye nga emigabo gyabwe si mikomeke ne wabeerawo abasika nga bo tebalina gye bagwa ku migabo egy'ebiri wabula nga bo singa kisangibwa nti bano abakulembedde ab'emiteeko ebiri tebasangiddwawo bo we basobola okujjira kitegeeza nga tewali ba migabo era nga tewali bali abafuna kitali kikomeke nga tebaliiwo kitegeeza abo bayita dhawul arham be bantu ab'eŋŋanda abasigadde no matter bavaawo kasita oba nga balinako akakwata the extent ne kojjaawo asobola okujja nga bano abakulembere tebaliiwo kati abantu abo twabatunulira naye bwe twali tutunulira mu mbeera y'obusika bwabwe baddamu ne batutumiramu ne batugamba abantu abo ba miteeko 4 okusinziira ku mbeera eyo bwe baleeta bwe batugamba nti abasika abasikira emigabo n'abo abasikira ebitalina kkomo baabateekulula ne babajjamu emiteeko 4 era twagitunulira ku mulundi ogwaggwa nkakasa gye twasembayo najjo omuteeko ogwasooka twagamba gulimu abantu abasika abafuna baali abantu 7 omuteeko ogwasooka baali abantu 7 mwe mwali maama mwe mwali jjajja mukyala ku sayidi ya maama ne jjajja mukyala ku sayidi ya taata mwe mwali bba w'omugenzi bw'abanga omugenzi yafa mukyala mwe mwali omukyala omufumbo bw'abanga bba ye yafa mwe mwali muganda wo ku lwa maama kitegeeza muganda wo mulenzi nga mugatta maama naye nga batata banjawulo ne mubeeramu ne mwannyoko omuwala ku lwa maama naye nga batata baaki banjawulo ekyo twakitunulira ku mulundi ogwakola ki ogwaggwa era ne tukitangaaza bulungi eyaliwo eyategeereza obulungi yakitegeera be bantu 7 ne tulyoka tugenda ate ku muteeko gwali gwakubiri guno nno omuteeko ogwokubiri gwe twagendako ne tutunulira man yarithu bitasibi faqat bali abakulembedde babadde ba migabo gyokka bebe emigabo gyokka abo bakomekebwa era balina emigabo egitasukka ku egyo gyabaweebwa kati ne babawo bano abafuna ebyobugagga ng'ebyobugagga ebyo tebirina kkomo otegedde bulungi era twabaanalayizinga ne tubatunuulira ne tugamba abantu abo mwe bali naye bali abantu 12 12 bali 12 mu banyumishoni nga twagamba mwe muli bano mwe muli asooka twagamba mwe muli omwana nono twagambye amaladhina bitasibi abasikira ebitalina biki ebitalina kikomo mu kigero 12 mwe muli omwana omulenzi ow'omugenzi mwe muli mukigeze n'okuka wansi ne mubeeramu omutabani wa mutabani ye muzzukulu omulenzi omuzzukulu omulenzi wakubiri nembeeramu al akhu shaqiq muganda w'omugenzi nga bagatta maama ne taata nembeeramu al akhu li abu muganda w'omugenzi nga bagatta taata nga bamaama banjawulo wakuna embeeramu wakuna oyo abe wakuna okay naam kati ne mubeeramu yabadde akhu li abu nembeeramu al akhu li sure akhu shaqiq akhu li abu ibn al akhi shaqiq ibn al akhi shaqiq wakutaano ye mwana wa muganda w'omugenzi nga bagatta maama ne taata shaqiq kati ne mubeeramu ibn al akhi li abu mutabani wa taata omuto naye nga taata omuto oyo baali bagatta taata yekka n'omugenzi ne mubeeramu al-ammu shaqiq bano bonna kinjagala okutegeeza atuwuliriza bitusoma basajja temuli mukyala al-ammu shaqiq ye taata omuto naye nga taata omuto oyo baali bagatta taata ne maama ne taata w'omugenzi ne mbeeramu al-ammu li ab taata omuto bwe baali bagatta taata ne taata w'omugenzi naye nga bamaama baabwe banjawulo ne mbeeramu ibn al-ammi shaqiq mutabani wa taata omuto oli taata omuto yali agatta taata ne maama ne taata w'omugenzi ne mbeeramu ibn al-ammi li ab taata omwana wa taata omuto taata omuto oyo yali muganda wa taata w'omugenzi naye nga bagatta taata yekka nga bamaama
banjawulo ne wasimbayo abantu babiri al-mu'tiq wal-mu'tiqa ye mukyala yekka alimu mu bano eyata omuddu tugeze omugenzi yaliko omuddu saamuweya naaba nga mukama we eyali mukama we akyaliwo kitegeeza bwafa eyali mukama we asobola okujja naaba omu ku basikaabe obusiraamu bwamuwa omugabo ne ku nsonga eyo be bantu abo either asobola okuba mukyala oba musajja be bantu 12 betwatunga ku mulundi guli exactly abo bonna betunyonyola basika 12 obagatta ku 7 be bantu 19 ekitegeeza ntubuzayo abantu mukaaga mulamba ne tugenda ku muteeko ogwokusatu gwe twatunuulira kuba abasika twaga babeera 25 nga tewali afudde kati tulabyeko 19 omuteeko ogwokusatu man yarithu bil fardhi marra mulimu oli ebiseera ebisinga ebimu ng'ajja ng'alinamu omugabo wa yarithu bitasibi marrata al-ukhra ate naabanga era ne sayidi endala asobola okujja ng'asikira omulundi ogwokubiri ogutayinaako kikomo otegedde ekisayidi zonna ng'azikola ki wakad yajma'u bainahuma marra era asobola okujja ng'agatta wakati waabyo mbiriri wahum ithnanu faqat bali abantu babiri bokka ng'agatta omugabo asobola okujja ng'atwala mugabo oluusi najja ng'atwala kisigaddewo oluusi najja nga byombiriri abigatta wane amala ofuna omugabo ate ng'era nekinasigalidde agenda kukifuna abo nno twaba bali abantu babiri bokka be baani ye jjajja ne taata w'omugenzi taata ne jjajja w'omugenzi taata w'omugenzi ne jjajja w'omugenzi tebajja mu mulundi gumu asooka amala kubulawo owokubiri n'alyoka ajja tujja galaba insha allah kakati abo bw'obagatta ku bali 19 be bantu 20 mu waba wasigaddeyo abantu 4 kituufu ntegedde kati muteeko ogwasembayo ogwokuna gwe twagamba annawul akhir gwali muteeke nakugambye abasika ababanyonyola okusinza kugirya emigabo ebiri etulabye man yarithu bil fardhi marra wa bitasibi marratan ukhra oli kati wano tulabye nga bano bagatta wakati waabyo mbiriri kati ate wano tulabye wano ekyo muteeko ogwokuna oluusi ono ajja nga ajja mu busika obw'okulindirira obutalinaako kikomo oluusi najja ng'ajja ng'alinamu omugabo oguli specific ogamba tasobola kujja nga byonna agenda bisikira atwalako kimu mu mbeera efaanako bwetyo tugamba bano bali bana bokka kyebuuza baba tabaweddeyo abasika 25 bali bana era bano bonna bakyala bonna bakyala asooka ddala al ukhtu al bintu muwala w'omugenzi singa abazze n'omwana omulenzi mwannyina kiba kitegeeza either asobola okusikira ng'asikira omugabo ogwetongodde that is ng'alina abasika abalala abatali baganda be ng'aliwo yekka atwala omugabo gwe gwetongodde ate bw'abanga azze n'omu ku baganda be nga mulenzi baba bagenda kwegatta bafuuke abalindirira emaali nga tumaze okuggyako abakozi eki abasoose abatali baana ntegedde bulungi ekyo bayita tasibu kyekimu ne bintul ibini muwala oba akazzukulu akaana akawala k'omwana omulenzi al ukhtu shaqiqatu fa aktharu mwannyoko oba omwana omuwala yenna wozaalibwa naye omusajja ali kuno naye nga mwannyoko oyo mugatta maama ne taata ontegedde then n'asembayo al ukhtu li abu mwannyoko ye mwana omuwala ng'omulenzi kwe noba omusajja ali kuno ng'olinayo mwannyoko omuwala naye nga mugatta taata nga bamaama banjawulo oyo naye either asobola okujja ng'afunamu omugabo gwe directly oba najja ng'afunamu tasibu nga mulina kubanga mwegatta naye ne mulindirira ebyo bisigadde ebyo bitwamulira ku mulundi guli bantu 4 bali eri 2 bali mu 12 bali mu 7 gyemiteeko ena gye tutunuulidde kakati oli ayinza okwebuuza lwaki ebyo byonna tubituukako tulina okumanya bino bonna batobeyize ogenda kusobola kugabanya maali kugyenkanyankanya kumanya ani asinga kunne ku ddaala ani atasinga munne oba wali bajja leeta jjajja ne taata
abasika bonna tebenkanankana amadaala mulimu abasinga ku bannaabwe amadaala nga bwolaba butayinza kwenkanyankanya mwana na taata ontegedde bulungi kakati wano muzimu ku fawaidi tutunulamu agamba nti qad yajtamiu fi shakhsi alwahidi jihata ta'sibin omuntu omu asobola okujja ng'alimu sides bbiri ez'abalindirizi ka ibinin ng'omwana omulenzi n'abeera nga ze huwa ibini ammin ng'omwana gw'ozaala omulenzi era mu layini y'emu n'alyoka atajja nga ze ng'ate ye ibini ammin mutabani wa taata omuto waka akhin huwa mu'tiqun ng'okujjeera nga ow'oluganda ate nga ye mu'tiqu nga ye yatadde omufu okumujja mu buki mu buddu ayinza okuba nga si yamukozesa nti muddu naye nga yamuguze okumujja mu buki mu buddu n'amuwa obwaboowe kitegeeza sayidi z'obusika abaneezi wano aba wa luganda tu abeera mukama woli gwe yatadde n'okubadde nga mu luganda we wa hinaidhin yarithu bi aqwa aljihatayn mu kaseera ako yeye yeronderawo wa waayagala okugwa ku sayidi seeze ebbiri abaako ne bamu waayagala waalaba nti waayitirawo ye yeronderako naga kanzije ku sayidi nga mukama we oba kanze sayidi ng'owooluganda olegedde fal awwal yarjihu jihatu nubuwa oli eyasoose gwe twagambye ibini bw'aba nga ze mwana asobola okujja ng'asika ng'omwana obusika bwe nga atambulidde mu layini yaki ya mwana au ayati bijihati madha bagambye oba kujiha nga zinga mutabani wa taata omuki omuto kati gwe ampuliriza na alizo bitegeera atya nti ampuliriza wano olina bakitaabo gwe oli mwana eri omufu bw'aba nga afudde taatawo naye ate singa kangambe taatawo omuto ate afa gwobeera ofuuse ibini ammin ontegedde bulungi singa omwana wa taatawo omuto afa ng'ate gwe olina okujja omusikire gwobeera ibini ammin obeera mwana wa taata omuto gy'ogenda okugenda kitegeeza omuntu asobola okujja ng'ali byonna kitegeeka bulungi so wathani yarithu bijihati al-ukhuwa asobola okujja nga owase luganda liannaha aqwa min aljihati al-ukhra wasayatiban insha allah n'olwekyo ekyo kitunuulidde gwe mugaso ogusooka nti omuntu omu asobola okuŋŋaaniramu ebitendo by'obusika ebisukka ku kimu so ye kennyini asobola okutunulamu n'agamba nti sayidi enfe balinga ku busika buno yeeno yene yeronderawo nti kanzijenga bwenti yes la shaka fi dhalika fe tukubayanira tugamba nti kino osobola okujjanga wano kati londawo wawo oyagala okujja faida ey'okubiri oba omugaso gw'okubiri kadi yajtamiu fi shakhsin jihati fardin era omuntu asobola okujja ng'afunamu omugabo ng'alina emigabo egisukka mu gumu ng'alina emigabo egisukka mu ki wa hinaidhin yarithu bihima in lam tuhjab asobola okujja naye bw'aba agiina gyonna omulundi gumu asobola okujja gyonna nagisikira bw'aba nga tewali kimuziyiza ogumu ku jjo fa in hujibat singa bamuziyiza oba gyo nyini negivaako nga nekireeta asobola okuba nga aziyizibwa olw'emigabo gyegyo gyembiri fa in hujibat ihdahuma waritha bilhajiba olwo atwala guli oguziyiza so si guli oguziyizibwa asobola okujja nga alina emiteeko ebiri mwasobola omuntu nga wagira mu muteeko omugabo guno aba aziyizibwa naye wajja muguli ate aziyiza amakulu afuna nuna almahaju kajaddatin hiya ummin nga walaba jjajja jjajja mukyala ng'ate ye maama wa maama kitegeeza ye jjajja ow'okusatu ku sayidi ya maama ontegedde bulungi maama aba muyita maama kubanga maama we gy'aba yafubutuka eyo ontegedde bulungi wa ummu ummi abin ne maama
wa maama wa taata kitegeeza nti jjajja owookubiri azaala jjajja asooka jjajja asooka oyo nga yazaala taata kitegeeka bulungi kyava tugamba fa innaha tarithu biljihataini thuluthai sudusi inda alhanafiya walhanabila wa ba'd ahli alilmi mu mbeera nifaanako bweti ntuba tunaba bitangaza mu bibalo abaafuna kyetwandiise thuluthai as-sudusi bibiri bya mukaaga thuluthai sudus nga bulaba thuluthaini thuluthai sudusi bibiri bya mukaaga so watu okusinziira ku bamanyi nga bwe banyonyola inda Imam Abu Hanifa wa inda ba'dhi min ahli ilmi n'eri abalala mu basajja abamanyi abalala so mu mbeera faanako bwetyo ezo zimu ku faida endala nga yesembayo ku ekyo nti kad yajtamiu fi shakhsi alwahidi jihata fardu wa ta'asibin era nga bwe twalabye wali nti omuntu asobola okujjanga era alina ebitendo bibiri ebyobusika wanu ng'alina omugabo ogwetongodde ng'ate kyakubiri alina obusika obw'obulindirizi ontegedde bulungi byombiriri ng'abikola ki ng'abirina ontegedde bulungi ka ibni ammin huwa akhun li ummi au zawju kabuna ammin nga mutabani wa taata omuto muganda we kulwa taata omuto the same time nga ye muganda we kulwa maama olenzo gamba bisoboka bitya ate nombusiramu ate nombusiramu at the same time nga ye zawuji no at the same time muganda we kulwa maama nga same time asobola okujja nga ye akhuli ummi ye muganda okulwa maama au zawujun obanga yebba w'omugenzi ontegedde bulungi nga jidde mu biti ebi bisatu kati muganda wahina idhin yarithu biljihataini haithu amkana dhalika ku side eyo asobola okusikira oba asobola okujja mu busika bwa biti bibiri singa kiba kisobose fa illam yamkun bwe kiba tekisobose waritha bijihati alfardi ajira mu mugabo gumu ajira mu muteko gumu gw'omugabo gwokka li'annaha muqaddamatun ala jihati at-ta'sib kubanga gwo gukulemberwa oba gugattibwa makulu gwe gukulembezebwa ku migabo gyenna wala tasqutu bimada biistighraq al-furud era tasobola kugwa nti olwokubanga ebibugaga bikoze eki biweddeyo naye ate ono gwe bagamba omulindirizi singa tugabye emaali yonna neggwawo omulindirizi asobola okugwa era tulina bwe tujja tuyinza munyiga tunga tumanyi munaye nti ebisika bikoze eki biweddewo naye insha Allah saba Allah kuwemu ekisinga obulungi owulidde kakati mukyo kingamba kiki omuntu ajja okubeera nga asobola okubeera nti alina omugabo ng'ate at the same time wa Luganda the same time ng'asobola okujja ng'ate bawa mugenzi bisobokera ddala bitya eno musiraamu taata w'omuto taata w'omuntu ngamba muganda wa kitaawo buli ampuliza ali kuno oba mukyala oba musajja olina bataata b'abato bataata b'abo abato abaana baabwe bye bazaala bwe baba bawala basobola okuwasa basobola okufumbirwa ndi ku saidi ya ddiini olenzo gamba ate ffe tuli baganda ate ki okaddemu ako bakanyonyi njagala oli akampulire bulungi mwannyoko ku lwa taata omuto mulenzi oba muwala obufumbo bukkirizibwa nga bwe kyali ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakwata Fatima n'amuwaani n'amuwa Ali ibn Abi Talib mwana wa kitaawe muto otegedde bulungi so n'amumuwa mu mbeera efaanako bwetyo mu mbeera ki mulimu okukuuma oluganda okulunyweza mulimu okukuuma ebyobugagga obutafuluma famire n'emigaso emirala miki n'okukuuma oluganda n'ennono z'ekika oba mbitwale zipira nno ba customs manyi bugambe nno norms kale tuzise norms nga okukuuma embeera zaffe obutasaana empisa z'ekika obutakola ki okimanyi waliwo abantu nga tukuze tukolide mu family naye nga tomanyi ewammwe kiki kye kugamba tomanyi mpisa za family eyo zina kuba zitya
tomanyi nnono norms tuziyita enkola enkola tugiyita enkola nga tomanyi nkola enkola ya wano kuba bagamba enkola ya wano tukola bwe tuti kati ekyo omuntu asobola okukula nga tabikola ki nga tabimanyi kati bw'aba tabimanyi agenda kukola atya kyekiteesaawo kiri nti omuntu obusiraamu bwakukkiriza bw'oba okyagadde kisoboka kyekimu n'omwana wa ssengaawo kituufu omwana waani wassengaawo oba osobola okgenda anti batugamba nti singa teyali ssenga yali baddaani yalibadde taata yandibadde taata singa teyali senga yalibaddaani yalibadde taata so obusiraamu bwatukkiriza ne bwabasengaawo yajuuzu mumbeera efaanako bwetu totamwa kintu bw'oba tosobodde kukikola kirekera abakikola bakole ki ate tokikolera mu mbeera ogenda leka nkayana exactly tokikolera mu mbeera etamisa tokikolera mu mbeera evvoola naye kikolere mu mbeera y'amateeka g'eddiini y'obusiraamu kakati ekyo tugambyeko tuvudde okunyonyola nti omuntu asobola okuba nga yawasa mutabani yawasa muwala wa kitaawo omuto jjukira wa luganda kyekisooka kyekyokubiri ate bba olabye bwe bizzaawo kati eno mbusika tuba tukibala kati omukyalo oyo asobola okufa nga one oba gwe omusajja osobola okufa nga ekisookera ddala mwannyoko ku lwa taata omuto ate ekyokubiri mukazi wo nga ku Ali bw'olaba ne Fatima nti Ali bw'afa Ali Aisha gundi Fatima mwannyina ku lwani ku lwa taata okitegedde ate ekyokubiri ne Fatima yali Fatima muwala exactly muwala wa binti ammi naam muwala wa taata omuto otegedde bulungi mu mbeera efaana ne wano ne kyesanga nga hiya zawja ate nga ye mukyala wa Ali otegedde bulungi kati ebiti bimeka bibiri ate bisobola okujja ebisatu nga tugambe Ali yali muddu oluvannyuma lwa Fatima okumugula okumujja mu buddu Fatima n'agula Ali okumujja mu buddu Ali ate oluvannyuma ne bamuwa Fatima ne bamuwa Ali amuwase bye bintu bisatu mu'tika ate ukhtu wa zawja obira bye biti bisatu kati ku bino ebiti ebisatu asobola okujja mu bibiri oba asobola okujja mu kimu mata yassara ekiba kyanguye ku byonna wetujja ffeffe nnyini tumubalira tumugana nno kati wano genda nga zawuju onoogenda ng'ono tokola ki toyitawo awo wennyini era HM Abdulkarim Primary Center HM Abdulkarim Sentamu Islamic School bwayise jamia atugambye abasomesa be mwenna abaweereza salaamu mashaallah alaikum salaam wa rahmatullahi era kwali nnyo awuliriza tusaba Allah ayongere okumuwa obuwangazi n'obusobozi obukolerera obusiraamu billahi taala omwami oyo mwami Akeba Emajongo era abagala ebiraamo muyiteewo ajja beera nga abibatuusaako biizinillahi taala mashaallah naam tweyongereyo mu maaso kakati ezo ze faida esatu zetufunamu nti omuntu asobola okusembera ku busika ng'alina ebitende bimusembeza ku busika ebisukka mu kimu kati ye asobola okulondako kimu walaba nti waafunira najjira mu ekyo tekirina buzibu bw'oba olabanga byonna ahaku bihi naam woba okwata woba onyweza naam tugenze maaso kakati tugenda kulaba ate omusomo wano omulala katono gwe tugenda okuntroducingako naye nga tujja kuntunganago ne gundi ekola ki ejja inshaallah bujjojja ogumalayo omusomo guno baguyita batya maratibun wa darajatu istihqaqi al-irthi wa tawzi'i tarika amadaala baziyita steps maratibu amadaala wa darajatun byonna kyekimu engeri n'amadaala ge tuyitamu omuntu okubeera oba omuntu gayitamu okuba nga atuuka ku kuba kwabo abalina right efuna ku by'obugagga by'omufu n'engeri gy'abifunamu
naam wa tawzi' tarika nengeri ya badde saba otuddiremu omulamu ogugamba maratibun wa darajatun maratibu kitegeeza kitwandise produce steps manyi Oluganda waliwo ebintu ebimu nga bikola ki katwali twayita nti maratib ad-din al-islam thalatha martaba kitegeeza eddaala nti martabat al-ula martabat al-thaniya martabat al-thalitha no katugambe emitendera katugite omutendera kisinga okukola obulungi emitendera n'amadaala no byawukana emitendera n'amadaala ag'omuntu okufuuka omusika n'engeri gy'afunamu obusika oba n'engeri gy'afunamu ku by'obugagga by'omufu watawuzi tarika n'engeri obusika gye bugabanyizibwamu ontegedde bulungi maratibu emitendera wa darajatin n'amadaala omuntu mwayita okuba omu ku abo abateekeddwa okufuna ku by'obugagga by'omufu wamu n'engeri gyabikola ki gyabifunamu agati yakunu tawzi'u tarika au almirathi ala alwarathati ala maratibin wa darajatin omuntu wenna bwe tugaba ebyobugagga bino bagambye nti abasika basiŋŋana amadaala basiŋŋana mu mbeera fi l-istihqaaqi ne mu kubeera nti bali abateekeddwa era basiŋŋana nga omuntu akitegeera obulungi yo yazze bwe tuba tujja nga tutambula nga tukulaga nti kati ono bw'abeerawo ono tajja kiba kitegeeza balimu amaki amadaala li anna alwarathata laisu sawa'un fi tawzi' almirathi bainahum abasika bano bolaba tebenkanankana bwe tuba tugaba ebyobugagga mwe bali buli omu alina eddala mwagwa wa innama hum ala darajatin bali madaala waliwo eddaala erisonga bulaba amadaala g'ekizimbe era gonna gaba tegenkana waliwo ali kuliddako waliwo ali kuliddako buli erisooka liba liddako kati buli ali kulya waggulu kyangu nnyo okutuuka waggulu buli ali kulya wansi kijjamu twalira obudde okwambuka eri waggulu mu mbeera efaanako bwetyo ku levels kyava agamba nti ba'duhum muqaddamun ala ba'din abamu ku bo basooka bannaabwe بحيث لا يجوز الانتقال من درجة إلى درجة التي تليها إلا بعد أن يستوي أو أن توفي أن يستوفي أصحاب الدرجات السابقة حقهم. نعم. نagamba tetukkirizibwa kuva ku ddaala lisooka kugenda ku ddaala liddako okulikanga bano abasooka tumaliriza haja yaabwe tubamaliriza bwe banga bali mu bakufuna tusooka tubawa haqqi yaabwe Eluka tugenda ku ddaala likola ki eriddako oba seekyo nga bano abasooka balina kubanga tebaliwo baliko x eluka tuleeta eddaala erikola ki eriddako oba seekyo nga bano abasooka bali mu baziyizibwa niwankubadde be bali badde basooka naye nga bwe twatunulira nga baliko ebiziyiza ebibagana okufuna ku byobugagga by'omugenzi ne tubateekako x ne tuleeta abaddako kitegerekese kyava agamba nti illa an yastawfiya nga bwe tugambye fama zaada anhum min attarikati yu'ta lidarajati allati taliha wa hakadha singa bano ababasooka beera bafunye ebyabwe ne wabaawo ebisigalawo tusobola okubiziza ku ddaala erikola ki eriddako that is tusenga bano abakulembedde tebamalaawo bya bugagga ate nga tebayongezebwa ebyo bisigaddewo tubitwala butereevu ku ddaala erikola ki eriddako ekyo ebintu byonna omuntu aba akitegeera busobola nga wa aqrabu darajati istihqaqi almirathi muttafaqun alayha bayna alfuqaha wa hiya ala nahwi tali amadaala agasinga okwatiikirira ennyo wakati w'abasika njagala tugatunuulire amadaala agasinga okwatiikirira ennyo ku basika naddala nga bamanyi baagakkaanyaako gegano ge tugenda okutunulira wano wammanga eddaala erisooka ashabul furudi bannanyini migabo lyeddaala erisooka beebo abasookera ddala ng'oli alina anti emigabo twaginyonyola tulinamu omugabo gwa nesifu
netubaamu n'ogwa rubo n'ekifa nti ye half oba kyekimu ekyokubiri netubeeramu n'ogwa rubu kyekimu ekyokuna giyite koota netubaamu netubeeramu ne sudusu kyekimu ekyomukaaga 60th netubaamu ne athumunu netubeeramu ne thumunu that is an eighth kimu kya munaana netubeeramu ne thuluthani netubeeramu ne thuluthani bibiri bya kusatu that is 2/3 netubeerayo ne athuluthu netubeerayo ne thuluthu that is a third kimu kya kusatu egyo emigabo nti wali abantu bonna abasika teri akisinga migabo egyo kati bwe tugenza olaba mu basika abaliwo nga bonna bannannyini migabo nga weebali bonna naye tusookerako bannannyini migabo nti mwe baani twababazeemu nga be bano bannannyini migabo nga tubagamba mudde wano mwe musooka okufuna mwe abagenda osooka okufuna kati kasita kisangibwa nga bano bannannyini migabo we bafunye istagharaqat almal emaali negwawo abasigadde bagwa bugwi bali temujja bagwa bugwi directly emaali babakoze ki ebeweddewo istagharaqat alfurud attarika wasaqatu at-ta'sib wasaqatu at-ta'sib bonna basabati abalindiridde ne bakola ki wano seeka ne Uganda wakuba eyo tetujja gendayo nnyo naye nga obusiraamu we butyo ebukola ki bwe bugamba namuseeka tweyo wahum ala darbaini abogeddeko n'agamba ashabu lfurudhi wahum alladhina lahum sahamun muqaddarun bilkitabi wassunna walijma be balina omugabo gwagerekebwa okusinziira mu Qur'ani ne sunna hadithi za nabbi sallama ne ijma'u nga kwe kugatta kw'abamanyi wahum ala darbaini balinamu emiteeko ebiri ogwo omuteeko gwennyini ogusooka agambe al awwal ashabu lfurudhi nasabiyya waliwo abafuna emigabo nga baluganda mu baki mu baluganda b'omufu wahum 10 bali 10 abafuna emigabo nga baluganda lw'omufu bali 10 naye nga baluganda okitegeera bulungi bali 10 asooka al abu taata w'omugenzi owokubiri al jaddu ye jjajja owokusatu al akhu li ummi muganda wo kulwa maama naye nga batata bamwe banjawulo wakusatu owokuna al bintu ye mwana omuwala ow'omugenzi owokutaano bintul ibini muwala wa mutabani w'omugenzi kawala akazzukulu akawala akazaalibwa omwana omulenzi ow'omugenzi al ukhtu shaqiqa ye w'omukaaga mwannyina w'omugenzi bwe bagatta maama ne taata al ukhtu li abu mwannyina w'omugenzi omuwala naye nga bamaama baki banjawulo batata taata y'omu bamaama benjawulo al ukhtu li ummi bwe tuli oyo mwannyinaze omuwala bwe tugatta maama naye nga bataata banjawulo nebeeramu al ummu maama wal jaddatu ne jjajja mukyala be bantu 10 ntegedde bulungi awo we batugambye nga bo baluganda kati wabeerawo ad-darbu thani omuteeko ogwokubiri ashabul furudhi sababiyya bano bo bayingira mu bamigabo naye bajja lwa nsonga bisababi waliwo ensonga ebaleese era ebafudde ebyomugambo wahum uthnani bali babiri azawuju wazawujatu au zawujati bali mu muteeko gumu bali miteeko ebiri bali mu miteeko ebiri azawuju ye bba w'omugenzi kitegeeza nga mwannyinaze omuwala ye yafudde naye nga bbaawe waali baawe si wa kika kyaffe naye ate alina omugabo mu Qur'ani Allah gwe yamuwa bisababi olw'okuba yawasa mwannyinaze era mu bufumbo va ku byakawundo kwakwe bwe twogera okuwasa tuyogera ku oli gwe walonda mu stenseni naddala nga tewatukuza bufumbo naye tuyogera ku oli eyazze n'agamba nti nze njagala tubeere ffenna n'obeera naye nti omukazi wuuyo mbadde naye emyaka mumazeddemu abaana 13 era abatannafuuka wuwo n'abaana b'oba olina siba mu makubo matuufu oba ne bwomuzaalamu 10 gwezaala nga bw'oyagala naye manya nti babo biologically naye shari'atan si baana bo ate olina n'omusango kale kati n'asembayo ye zawujatu mwannyinaze omuwala
mwannyinaze omukyala oba bannyinaze oba omusajja ssebo asobola okuwasa abakyala bawera abana obusiraamu bwamuta kati waliwo olinga alina abakyala bana fahani allaka bw'obanga ddala otuukiriza Allah akwongere kakati bannyinaze abo abana oba omu oba babiri oba basatu bonna babeera basika abo ku lw'ensonga bisababi ku lw'okubawasa newankubadde nga si baaluganda lwo kuba wamusangeeyo n'omuleeta n'afuuka ensonga era wetuba ku wamusanga eyo kiddemu wamusanga eyo ne bamukuwa anti wembadde nzijjaawo anti ogaino wetuba ku mikolo mbadde nzijja agamba wetuba ku mikolo omwogezi agamba omwana waffe ono yafuuse ensonga olunaku olwaleero kitegeeza ensonga ebeemazi kasita bamala okuwa weebaki ebeemazi okukakatwa era eno mu busika nga tukuleeta kale alabye gwe bataawo kuba kati mampi obufumbo obulimu erigale busiraamu tebukumanyi omwami ne bwafa ojja kukayanira bwereere kyova olaba nti olwaliwo kati gavumenti erwana nnyo okussaawo amateeka gaabo be batutte kawundo kakubya eddirisa nabo babagatte mu byobusika nabo bagala bateeka mu byabusika olwo nze ndaba ng'okuwagira obwenzi okugenda mu maaso golaba oti kuba oli ajja kujja kati kankubuulire abakyala okuzaalira kati tebukyali buzibu bwabwe ajja kuzaalira naye nga mu maaso eyo alina kyakola ki kyabala era woofa booti we papa ng'ajja ng'amanya ddiirwa agamba ekyapa kikino ekiramu ye mwana asooka balaga mwana era amunyiriza n'abagamba yuuyo mumutunule mukole ne DNA test wuuyo ng'olwo naamwesiga nnyo Allah kakati kizibu nnyo omwana oyo okumufuula ebbaluwa ye ey'obufumbo kikyamu si ye certificate y'obufumbo si ye certificate tufune certificate entuufu ez'omu mateeka amatuufu seeka nga tumalirizaayo tujja kulabako omuteeko gumu gwokka oba emiteeko gyo gikyali naye olwali tugenda kunulako ku omuteeko gwokka nti waliwo abantu abafuna ebyobugagga nga bayita mu migabo batugambye madala ge tuliko gega abantu abafuna ebyobugagga nga bakakasiddwa nti balina okubifuna be bali abafuna emiteeko egyo nga bagifuna nga gyagerekerwanga mu Qur'ani mu hadithi za nabbi wamu mu kugatta kw'abamanyi mu bigambo byabwe nga bakakasa ddala nti abantu abo ddala kituufu baaweebwa emigabo tugambe balimu emiteeko ebifo oba amadaala oba emitendera gy'abasika na nsonga kiddala ezibatuusizza kw'obusika exactly wetulabye abasoose abannannyini migabo ne tugamba bali 10 balimu emiteeko ebiri bannannyini migabo balimu emiteeko ebiri ogusooka gulimu abantu 10 abantu 10 abo be bagwa mu migabo ne tulaba abantu abazzeeko ab'omuteeko ogwokubiri naye bali betusoose babadde baŋŋanda ekisookera ddala baŋŋanda ng'ate balina emigabo basikira omugenzi ku lwa luganda ate nga balina emigabo then bano abazzeeko basikira omugenzi ku lwa nsonga ate nga balina emigabo otegedde bulungi ye either omusajja ng'asikira mukyala we oba omukyala omusajja okusikira mukyala we oba bakyala be oba omukyala okuba nga asikira bba mu mbeera efaanako bwetu kakati era gye tujja eyo maaso tujja funa amasala mangi omusajja alina abakyala bameka tugambe kale oba basatu at first bonna ne bafa Allah n'amugerera bw'atyo bonna ne bafa kitegeeza ali mu kifo kya zawuju naye mu bifo bimeka bisatu ali entitled okusikira buli mukyala we era obusiraamu bujjamu omugabo gwe seka tundoza nga we tuwumbawumba katuwumbewumbe so mukumbawumba obufuusi olwaleero tutunulidde emigaso lwaki abasika bali tubasoma era tugenda tubateekula mu mbeera efaanako bwekyo buli omu amanye enkizo gy'alina
bwe kijja kusobozesa kuva eri kujja kumala galwanira byabugagga bya muntu ng'afudde atumanyi wawoogwa otegedde bulungi tuteeka omuntu asobola okuba asigere amanye waagwa asobola okujja okulwanira ebyobugagga ng'akimanya amanyi kyafuna ne waagwa akola ki naye ogenda n'obuuza nti ono muyita otya muganda wange muganda wo mu ngeri ki nga tabimanyi kakati katusembyeyo na bano al asabaati nasabiya eddala eryokubiri kuba tuli ku madaala ag'abasika al asabaatu nasabiya abasikiri ebitalina komo naye nga bagwa mu luganda ba luganda lw'omugenzi wahum aqaribu dhukuri min jihati al ab bebasajja oba abaana abalenzi ku sayidi eya taata alladhina ya'khudhuna al-baqi min at-tarikati ba'da ashabi al-furud aba basikire kiba kisigaddewo kyonna nga tujjeko ab'emigabo bali betwogeddeko waggulu aw ya'khudhuna at-tarika kullaha idha lam yakun hunaka ashabi al-furud era basobola okutwala ebyobugagga byonna singa waba tewali ba migabo emali yonna eggwera mu bano aw ya'khudhuna ngagamba nti وهم الابن غالبا ومانغا الابن يمان ومغنز وابن الابن oba mutabani wa mutabani kikazuku wa kalenzi wa in nazala nokukawansi wal abu netata wo mugenzi wal jaddu nejjajja wo mugenzi min qibalihi musaidi ya tata wa in ala nokudda waggulu kigeze jajja asoka nze kubanga wali oba taliiwo ng'owokubiri waali oba taliiwo ng'owokusatu waali gye bali abo nga Allah kyababezzawo ninga jjajja owokusatu waali kituufu nga bonna weebali so mbeere fanako bwe wal akhu shaqiq muganda we mugatta tata ne maama akulembezebwa wal akhu li abu muganda we mugatta tata nga bamaama banjawulo omulenzi tuli ku basajja bokka wabnu al akhi shaqiq mutabani wa muganda wo mutabani wa muganda wo ninga muganda wo yomugatta tata nani ne maama wabnu al akhi li abu mutabani wa muganda wo nga tato nga muganda wo yo mwawula ba maama nenga batata yachi yomu wala ammu shaqiq tato omuto nga tata woyo omuto bagatta tata ne maama ne kitaawo akuzaala otegedde bulungi wabnul awab wal ammu li abu ne kitaawo omuto nga kitaawo oyo omuto mugatta tata naye nga bamaama banjawulo wabnul ammi shaqiqi mwanyo omuganda mutabani wa taatawo omuto nga taatawo oyo omuto baali bagatta tata nani ne maama ne kitaawo wabnul ammi li abi ne omwana wa tata omuto nga tata woyo omuto baali bagatta tata ne maama ne kitaawo akola ki akuzaala ontegedde bulungi abo be tugambye be bayita ashabi al-furu ashabi at-ta'sib ala jihati adh-dhukur abantu abalidira ebyobugagga ku sayidi y'abasajja bokka kati nno bano tugambye basobola okugwa singa emaali ebewedde mu b'emigabo bali kasita bagimalawo kyekiri kye nagambye eno tebajja babeera bagudde berefanako bwetu wakuba mulimu bwe twalondamu bwe twagamba bo tebakola ki tebagwa mulimu abatagwa nga bo bankizo mu bano be tusomera mulimu ab'enkizo naddala ng'omwana w'omugenzi omulenzi oyo yeetagwa kakibe ki tagwa ne taata naye tagwa so mu mbeere fanako bwetyo kkiriza seeka tukome ku mitendera egyo ebiri omulundi ogujja ate insha Allah tujja kuwa eddaala eryokubiri eryokusatu mu basika abo gali amadaala agawererako ddala galinga amadaala musanvu mulambirira insha Allah tujja genda tugakoonako tusobole kubanga tugamalayo naam barakallahu fikum seeka tusaba Allah atugase n'ebyo bituyize olwaleero katuveeko mu bulango katono ate tubeere nga tukomawo tute amasimu biidhinillahi ta'ala ربي شكرا هديت قلبي شكرا وانتظر بي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا
منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب Senda munya katonyeze mu Radio Bilal omukowoozeewo amanya n'eddoboozi Kasule Umar Maki wamu ne Seeka waffe Umar Sulaiman Kasule buli lunaku lwa Sande kuva ssaawa 8 paka ssaawa 10 tubeera mu program daawa nga tuli mu byobusika ebyobusiraamu oba giyite al-faraidhu era twongera okukubiriza mwenna abatuwuliriza nti tubeera tu streaminga live ku Facebook. Genda mu Facebook account yo teekamu Islamic Inheritance Consultation in Uganda ojjabba otufuna live. Genda oteekemu Islamic Inheritance Consultation in Uganda ojjabba otufuna live. Osobola n'oyiteeyo mu comments noteekayo ekibuuzo kyo tuba tusobola okiddamu waniino live ku mpewo za Radio Bilal 94.1 beera ng'oyitayo yenna abasobodde biidhinillahi taala. Twongera okutegeeza tigwe wenna ayeetaaze ekiraamo genda ku Eke Islamic Book Center mu Kwana Arcade ojja beera nga otufuna biidhinillahi taala. Ali ku ssimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ndaba etuweereza. Alhamdulillah. Ono nga bulijjo mu birubadiro gw'abakazinga nabweru ku bbuki. Mashaallah. Bannange Allah batuweere kye musinga okwagala. Amiina ya rabbi. Nga n'ekisinga ku byonna ekirabe. Naam. Amiina ya rabbi. Bannaye mwebale tuyugiriza. Mu butuufu olwaleero njize ekyamazima kiri nabiwuliranga mbawalabu nga bagamba nti asobola okuwasa omwana wa ssengaawe oba omwana wa taata w'omuto nga sikimanyi. Naye kati leero ekyo kiri mu busiraamu ate ne mu Qur'ani yoyo sahaba yekka Allah gwe yayogerako mu Qur'ani okabulidde bwana mubiru. Allah abawe kye musinga okwa. Amiina ya rabbi. Era nkubiriza abasiraamu mwenna bannange mweyine tuve ku leediyo ezitwongerako tubeere ku Bilaali kuba Bilaali ekyamazima kiri buli pulogulamu eddiŋŋaana ebeera tusabe Allah abawe kye musinga okwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah. هديت قلبي Munaye abantu bongera okwewuunya ensonga eyo naye ate ensonga munaye nambulukufu nnyo ate nkiwa tugirambuludde bulungi. Oba oli mu owowangaalira nga wonookikola kijja vaamu ebintu bingi nnyo. Bavume n'obusiraamu kireke tokikola. Naye bw'oba oli mu famire etegeera obusiraamu nga ne wonookikolera tewali gwe kijja kukosa. Kiringa esswala. Esswala eno yatulaalikibwako era oba olina ogisaala mu kiseera kyayo naye tojja genda mu bbaala olw'okuba esswala etuuse okole ki ogisaalira awo nedda tekikkiriza. Naam, ali ku ssimu. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Karim nashinjidde Katooke. Okuwuliza coordinator Abdul Karim. Mashaallah. Naam. Takanize basiike ekibuuzo kyange. Kigamba senga mukadde wange afa nga tuli ne bannange kale nga nze oba nnyinako ku busobozi obusiraamu bunkakatako okulekera bannange njagala ndekere bannange bali nga nze kale ndi mumativu ne byennyina
ng'emali ntono oba ne bwaba nyingi nga weeri nyingi nibanjikali ndi mumati munetemere ngamba olubannanga abeetaavu babawe ebbonzi ekolaki kituufu kitegeerekese nze ndi mumati mwingina tugenda kukiddamu kati obusiramu buba kale bunkakatako okugabana ku mali ya mukadde wange tuba kironi seka tukitegedde sekagenda kirambulula. Assalamu alaikum Waalaikum salaam warahmatullah. Naam seka. Naam. Ekibuuzo mu busika waliwo ekigambo kye tuyita attakharuju mu busika obw'eddiini y'Obusiraamu ekigambo kye bayita attakharuju kyenjagala omuntu awulirize twagamba nti almilku an tarikati ljibri bwe tusoma obwannannyini waliwo obwannannyini obukakata ku muntu nga bwatteeka nti bukakata kwoli tebukakatako bukakata kwoli ontegedde bulungi wahuwa al-irith kal-irith ng'obusika ontegedde bulungi obwo bwannannyini bukakata ku muntu nti abukakata ku baana bokka ab'omugenzi bukakata ku abo bokka abamulinako omusaayi ontegedde bulungi kati awo bwekibanga bwekityo kirabise namusooka omukwate ali kusema. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mulekani mukuru ali okusinzira mu district y'Ebigiri. Mashallah bisanyusa okuwuliza Bugiri agamba ki? Bugiri lungi muganda wange. Busiraamu balungi. Balungi muganda wange. Mashallah genda maaso n'ekibuuzo kyo. Yes. Na. Tukuwulira. Abakadde bano baaba. Sokoddemu katono. Tereramuko. Tereramuko owulike bulungi. Awofuludde. Ngaizo kubanga bataata bagaba ebintu mu bulamu bagaba ebintu. Naye kati yaza mu bulungi okugaba emaali gy'aba alina. Ne bukeera ku makya Allah n'amujjulwa n'amujja bulungi bwensi. Emaali abadde amanyi nti yagigaba tegenda kuddamu okuba zikugaba. Nga yaliwo abantu n'abalala. Seeka wakati awo emaali eddibwamu nejawuba na buli omu owateddibwamu nga bamaama banjawulo. Kwegamba yasooka n'agyeteekulira. N'agigaba ng'agamba nti agaba bya busika bye. Tereramuko tufune ekibuuzo bulungi. Naye nga mu kugaba yagamba nti agaba bya busika bwe yagamba ate abala abasedde ate bana bondeka Mashallah. Kale inshallah. Tweyanziza ab'Ebigiri batulabire. Allah. Naam kakati oli yegabidde. Omuganda waffe. No tubadde kuwuli tusooka oli wenna bweru Abdul Karim Nabweru. Tubadde ku kibuuzo kyamumaliriza. Ekibuuzo kibadde kigamba nti kibaddire museeka si kyakiri kolinga bulungi. Subhanallah. Kuba tukikwatidde muganda waffe abadde abuuzizza ekibuuzo ng'agamba nti ya rabbi mbadde sinnakiwandiika wano ya rabbi anyway ngenda kukijjukira insha Allah kuba mbadde ntandise okukinnyonnyola ate ne bakuba kakati kantandikire ku ono muganda waffe ne tunamaliriza n'olijja kuba mujjukidde ekibuuzo kyo ekyokugamba nti omuntu singa oli aba ayegabidde ebyobugagga n'abiwa famire oba alina abakazi bana oba bulimu balina n'abataano okusookera ddala teri byabusika byebagambanga twakibagamba dda teri mulamu asikirwa teri mulamu asikirwa ekyo kijje ku nze genda mu bitabo by'abamanyi ojja bino basikira mufu basikira mufu wala Allah agamba nti inimru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun awulidde yusikum Allah fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn nga mumaze okuvaawo kakati mukadde wange
baganda baffe mwenna teri muntu gwe basikiranga mulamu basikira mufu kitegeeza nti gwagabe emaali aga nti wegigaba tosobola gigaba nga wegigaba mu bulamu nti ogabye nga bye byabusika kati wabula oba owadde baana nga obawadde ki birabo kati nze ono kyayagadde otegeeza kati omusomesezza byonna biyize nagamba kati byonna mbiyize kati baana bange mujje nga naye akyaliwo gwoyina kimu bwekiti gwoyina kino ne bwekiti gwoyina kino ne bwekiti naye ng'akyali mulamu fahadha la yajuuzu nedda omwana okubibayigiriza kikola bwekiti seeka nze kyandinyumye nnyo ng'okitadde teeka buteesi mu kiraamo emaali yange bagigabanga mu busiraamu kyekyokka nedda waliwo okugamba nti abaana bange abawala bwe mba nfudde mu maali yange balinamu 2-3 oba gwe kennyini n'obalaga emiteeko naye nga giri mu kiraamu n'obasomesa just kubasomesa busomesa nedda naye ekiraamu si kirungi kukibalaga n'amateeka tegakikkiriza bajja kutta woba okyagala okimanya genda osome ku kyafaayo kya nabbi Musa alayhi salaamu ku mulembe gwe omuvubuka ono yali Suratul Bakara mwekiri ku kyafaayo ky'ente ono omuvubuka yali omusajja yalina mutabani wa muganda we naye nga omusajja oyo akuliridde naye nga ate mugagga talina muntu agenda mumusikira n'asalawo okwagala obusika bw'omuki naye bwe yayatula omwana yagenda okulaba nga tafa kati n'abaana bayinza okwanguya bajja kulaba ate byobawadde ate otandisa obikozesaako bajja kulaba byobawadde ate otandisa obikozesaako mbadde nsaba Abdulkarimu tumuye chance ddamu okuba essimu ekibuuzo ekyo tukiddemu tuleke tutufundikire bw'aba wooli kumpimpi naye ng'obudde bwobuleka bugenze ekibuuzo ekyo mugezaako kijjukira naye kigaanye ya rabbi abadde alina ekibuuzo kyabuuzizza lwakuba mbadde singa kino oti ng'ate wonna we tunakijjukirira inshaallah tujja kuba ate tukiddamu biidhinillahi inshaallah twongera okutegeeza abahira mutwalidi shaitaani bagam ali ku ssimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Bari rukuba kazinga ndabweru kumbuki ambadde njagala kubajjukiza kibuuzo kya seeka kyabuuzi. Naam. Abuuziza n'agamba nti singa abaana y'abooluganda lwe naye yenga alina ku maali. Kitegerekese. Nkijjukidde ssebo barakallahu fiikum. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Naam. Agambye alina abooluganda naye ye mugagga kituufu kyembadde nnyo ekigambo kibadde attakharuju takharuju kitegeeza omuntu okuleka nga bwolaba omuntu okulekulira waliwo omuntu n'ava ku bukulembeze nga tebamukase nalekunaga banna yanze ebyobukulembeze bitadde munoonye omuntu gwe muteekawo gwe nawulira kiyama naye bannaye munoonye omuntu nze nkoze eki ne wabaayo abalemerako bakalimeezi akati omuntu wabanga mugagga ng'alina ebyobugagga naga nti yemuke yali omu ku basika nga yaliwo barakallahu fiikum kakati BMK omu ku basika twogere Hamu kuba yakyaliwo kale Hamu ne waba Haji mukama waffe Haji Rajabu Sulaimani Bukenya nga y'omu ku basika bange owulidde naye nga nnina si be baana bokka be nnina kati ye n'agenda okutunaga ndi musajja musuubuzi mu Kiyembe wali nina chairman mulamba w'abasuubuzi ndi director bato bange babasikire muzeeyi bato be ne bakola ki ne basikira muzeeyi naga nti nze temumpaawo kantu konna nze sina haja la haja li ila dhalika mbiba wadde mubyegabanye wadde n'omugabo naye babalenga mwe kama mwino bikola ki okubifuna hadha yusamma takharuju ye muntu okuleka n'alekera abalala bafune abeetaavu kikkirizibwa mu busiraamu si musangu mpulidde bulungi wabula singa babikumma without your conscience nga si gwasazeewo guba musango maaso ga Allah era babeera bakulyaza amaanyiza so zikakasa muganda wange Abdul Karim kyakitegedde barakallahu fiikum yakubyessimu tusaba Allah akuweemu ekirungi amina ya rabbi naam sekanga wetuwumba ombedde ki mu butikitiki beera nga obaako b'otumira osibule nsookera ddala ntumira bakadde bange maama wange Nakivumbi Azidawe Kawempe n'ekitange Sulaimani Kalungi
Boraketi Majegere mashallah netumira ku baganda bange ne bakadde bange bonna family ya Hajira Shirwa Shikatu mwena batumirako na family mukyala wange Mariam Ebwayisa mashallah Hajati Mariam Kachidi Kachiri Hajati neno bangi nayo mama wange Mariam ne mama wange ne tata wange Chobe Kachiri ngendo kutuka mashallah solo nyonjo mbatumirako mwena ntumira ku mwanya naze Khadija bade banyinage bonna mbatumirako mashallah nayo basomesa bafe bonna buli amanyiti twali tuyiseko mu ngalozo salamu alaikum warahmatullah nsaba Allah bakuume mwenna kyensembyayo mbakubiriza okusoma buli ali kunongo yagala okusoma nonye wali okusoma okoleki osome tulina enteekateeka ey'abakulu eyitibwa Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center eyo neyigiriza abakulu bokka ebiseera ebisinga Kurani mutamanyi gisoma olulimi olw'Arabu talumanyi tamanyi bikwatagana na ddiini ye bino byonna naffe tetwazaalibwa nga tubimanyi omuganda agamba nezikookolima galima gi bw'oteekaawo egiti lisobola kookolima naye bwe bali aluza livaamu akakoko akana kookolima kunoga nti esaawa ziweze 11 kati obudde bukedde mbeere faanako bwetyo nolwekyo ayagala okusoma wenna okusoma kuno banayi tuwaayo ku kasente kuba walimu ababeerako babeera bajja kukuzayo kasente omuntu okuwa obudde awaayo ku kasente so oligestalinga ne bakugatta mu gurupu n'otambula ng'omuyizi online yenna ayagala okusoma ng'osobola okukozesa social media platforms omuli Facebook, Telegram, WhatsApp, Zoom tusobola ozikozesa ojja kwita ku namba zino wammanga 0772 ya MTN erine ku WhatsApp 0772 86 16 0772 86 16 wepo ne 0703 Chinana musatu Chinana asatu monana 0773 Chinana musatu Chinana asatu monana ezo ojjo kuyita osobola okubanga ate weregisteringa oberemu abanakola ki abana soma mwena mwena tubakubiriza insha Allah mwegatte ku mugendo jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah osobola tugoberera emisomo gino tugiteekayo ku YouTube gibaako channel weziri genda yosome emisomo twagiteekayo waliwo tulina Facebook page Facebook page ya Islamic Inheritance Consultation in Uganda jikwade jiteekemo like nge page genda ku YouTube channel tekamu Islamic Inheritance Consultants in Uganda Islamic Inheritance Consultants in Uganda YouTube ebisomo byonna birengo gifuna assalamu alaikum muyizi wo yennyini wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu Abdallah